Munnamagye yaganyuka General Gregory Mugisha Muntu olunaku lwaleero asibye mu disitulikiti y'e Kalungu ng'anoonya obuwagizi obunamutuusa ku bukulembeze bw'eggwanga. Muntu atandikidde Birongo, Miwuula, Kyamuliibwa, Kalunguluro era ng'afundiikiridde mu tawuni kanso y'e Rukaya. Oluvudde eno ayolekedde Butambala. Abeeno bamubuulidde nga bwe balina ekizibu ky'amazzi amayonjo. Okana ag'ebidiba abantu baffe amazzi abasinga gye bagajja enzizi z'emidumo zaayonooneka. Kino ekizibu ky'amazzi tunywa temuli mu mazzi tutaga amazzi g'emidumu ate singa tuba tufunye emidumu amazzi g'emidumu ne gatambula. Ekidomola ky'amazzi kya Ambulera kiri ku siringi 5 okutuuka ku nusu 10 nga omuntu omuwejjere atasobola kufuna kidomola ku ssente ezo agenda n'asena ekidomola ku mazzi ag'ebitaba ente gye zinywera ekigenda okuleeta abantu baffe okufuna obulwadde. Ebirala byonna ebyo bye mulaba, enguudo, amasannyalaze, amazzi, amasomero, amalwaliro, ebyo biringa support. Naye wakati w'enkulaakulana wateekwa okubaawo omuntu oba citizen. N'oluguudo oluva Masaka okudda Kalungu ne Gomba bategeezezza nti embeera gye lulimu lutaataaganyizza nnyo ebyentambula mu kitundu kino. Paka Gomba Road oluguudo olwo ensimbi ziriiriddwa nnyingi ate ne baba balukoze nga baluyiyeemu ettaka ekyamazima bakolaga dibengalye. Luliko enfuufu nnyingi nnyo singa kibadde kisoboka Kati mu kitundu kino tuyambyeko ne banga basobola odutta makaakola naye ati ng'obudde bw'omusana guno enfuufu eba nnyingi nnyo ekisusse. Abakyala nabo basabye gavumenti yonna egenda okuddako okubasoosowaza nga babakendereza ku misolo. Naffe tufiibweko ng'abakyala tweyanza misolo gikendeezebwe amayumba ga bbeeyi ate nga enfuna yaffe ntono. Twagala abakulembeze abajja okutuyamba mu kitundu kyaffe ekyakatale. Tetulina katale ate abalimu abalina ng'obutale babatulugunya ne babagamba bagende mu katale naye ng'ate akatale tebakataddewo nti keekano ke baba bagendamu. Muntu abeena abasuubiza okulongoosa ebyobulamu singa abazze mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Tekuliko we tugenze ne tutasanga abantu okukaaba obutabaawo eddagala mu ddwaliro ery'obujjanjabi. Kubanga abantu bwe bagenda mu malwaliro aga gavumenti tekuliyo ddagala. N'olwekyo bateekwa okugenda wa mu clinics eziri private ate clinics eziri private bagala ssente. Muntu agamba nti wakuzzaawo obwerufu mu ggwanga n'okukakasa nti ddala ensimbi y'omuwi w'omusolo ekola ekyo kyennyini kyegwanidde okukola. Okulaba nti enkola y'okutambuza emirimu gy'eggwanga n'obugagga bw'eggwanga essente ezikozesebwa mu ngeri y'obwerufu kubanga si ssente z'abo ababeera mu buyinza, ssente ziva mu w'omusolo, essente zemuwa buli lunaku. Okulaba nti ensi ekulaakulana ng'ekulaakulanya abantu okusooka. Eno yeeyongeddeyo mu bbendobendo lya Katonga yagenda okutandika okukunga obuwagizi mu disitulikiti y'e Gomba ate n'Empigi.